olwokutaano wa wiiki eno tulina night prayer etabangawo mu ggwanga lino. Night prayer y'abantu bonna, erimu ekigambo, erimu essaala, naye ekigifuula ey'enjawulo. Tuyisa abavubuka bonna abakuba urban music nga bw'owulira abo ba Levisoni, abakuba wakayima abavubuka. Night prayer olwokutaano luno tebangawo. Actually Katonda yansooseeyo nga bw'ali bulijjo. Nali njagala night prayer bwe zityo nga nzaagala mu Pentagoni nga tutuuziza emitwalo 38 abaana baffe Katonda byanunula abandi badde bakubira mu kilabu zinawanawa, naye abasalawo ne baguma mu bwavu mu mbeera efaanagana etya, ne basalawo bakozese talenti nga bweri eri Emisiri bagikozese eri Mukama. Nga nagamba nti tujja kufunangayo ennaku nga tumaze Pentagoni tubaleete bakube ennyimba gw'atazitegeera ebyo bibyo, naye abaana bateekwa okuweereza Mukama so si sitaani. Naye Mukama agenda tuloozaako ku ekyo ekibeera mu Pentagoni, agenda kitulozaako mu night prayer y'olwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 15 lwakutaano luno nga 15 this Friday. Mukama agenda tulozaako ettendo lyayingiza Dawudi mu lubiri. Ettendo lyayingiza Dawudi mu lubiri. Waliwo wootoyinza kuva kudda waddako nga toziridde Mukama. Nolwekyo wayinza okulanga eri omusumba akikuba alwanagana nakyeyo. Abamu baali balowooza nti abaana bye bakola ebyo ba Setaani. Setaani talinayo kintu, talinayo. Waliwo abatuweereza message kubanga bo bategedde dda, era tukkiriza nti ekiro ekyo bagenda kulokoka bangi abaali balowooza nti church eriwo okubowa buboyi, bagenda kulokoka. Waliwo abatuweereza message nga beebaza, waliwo abatuweereza messages nga babuuza dress code egenda kubeera etya. Dress code ya church si ya ndongo, tetugenda mu ndongo ng'abagenda mu ndongo. Dress code ya church, but I prefer bw'oba oli mwana wa buwala yambala bulungi jiini zo, yambala bulungi jiini zo, yambala ekigwanguyira, naye nga dress code ya church. Night prayer ejja kutandika ssaawa 12 egwe ku makya ku 12 lwakutaano luno. Tuyita abantu mwenna abalokole n'abatali balokole. Bijja kubeera live ensio nejja kuba ebiraba. Tugenda kuleeta cream waba urban artists aba gospel this Friday. Worship team yaffe ejja kuba ettendo lyayo, naye akaseera kali bekanaatuuka. Ba DJ baffe tubalina. DJ waffe tulina DJ Mushuba, tulina DJ Jemo, tulina ba DJ bangi, era n'ennyimba ezigenda okubwa zaawedde dda okubeera selected. Bagenda kuwa ennyimba ze mumanyi ze mutegeera. Bw'anaabaawo empya ze baintroducinga era nazo mujja zitegeera. Gospel music yali abali bwe yali atandika, abasumba bamulijectinga nnyo naye ne baza Mukama n'alokokera mu KBC 1992, which is Watoto Church now. And it was Watoto Church that first welcomed and accepted the urban gospel music. It was Watoto Church. So respect to Watoto Church. Kakati product yaabwe gye baakola mu 1992 egenda kyembracinga mu ngeri ey'enjawulo. Era nsaba abayimbi muveemu empisa embi n'obugwagwa bw'abasumba bammwe bawalagana, namwe babayigiriza okuwalagana ate tebasobola bayamba. They are so selfish. Bazimba kingdoms zaabwe. Ky'oba olaba nti buli muyimbi avaayo
bagala kyayimbira ebisaawe byabwe bye banaateekamu enkuŋŋaana mu kifo ky'okuyimbira Katonda. Katonda tayimusangako omuyimbi n'omu kuyimba kifo. You can imagine abayimbiranga nakivubu zaadiba tekyali lukuŋŋaana lubeerayo kati bayimba Old Kampala. Abayimba bonna babayimbisa in manipulation. Bw'otookube luyimba, bw'otoobeere na vaasi mu luyimba oluwana ekisaawe tetujja kuddamu kuba music wo. They are joking. Katonda ayimusizza media house etali ya kusosola bantu, etali ya kumanipulatinga. Tetulina luyimba n'olu lwe twagala muyimbe nga luwana Kanani. Tetwagalayo luyimba nalumu luwana nkuŋŋaana zaffe. Tetwagala luyimba lutuwaana nga ffe. Tetwagala. Buli alina ekirabo kikolere Katonda eri abantu be. Era twateekawo peesi. Abayimbi tebasooka kikkiriza nti wazzeewo media house nga tesolooza wadde ekikumi okukuba oluyimba lwo ate nga lukubwa paka ng'ensi erutegeera. Lukubwa. Abaana abo bonna bakimanyi. Abamu baali balowooza byakusaaga ne baweerezanga sente. Bw'alaba CD agirese ku bwereere n'atuuka eyo ng'asabye ennamba ya music manager n'aweereza mobile money. Mu sekendi mwenyini mwoziweerereza mwe tuzikudiriza. In fact, when you insist as a gospel musician to give us your money, tetuzannyira ddala music wo forever. Tetwagala nguzi mu buweereza bwa Mukama waffe Yesu. Tetwagala manipulation. Gwe ne bw'okituuma lyonna erinnya lyagala okituuma CD manyanga biki tetwagala. Ate bwe tutyo n'abasettula abakuba ezirimu amagezi bwe bazireeta ku sooti tebasesema wadde ekikumi. Tetuwajjaako wadde ekikumi. Tewali. Tetwagala. Tetwajja kukola sente, twajja kununula myoyo. Era tetwenoonyeza kitiibwa. So kati tutandise n'olwekyo omuyimbi ali eyo nga baakuyigiriza n'okuyimba ng'otuvuma mwatandika entalo ezitalina makulu. Kye bali bazirimu. Oli abalooza nti bw'ananjogerako obubi ab'okukanani bonna banaasenguka. N'omuyimbi naawe n'obiyingiramu. Omuyimbi weezuule. Paasitawo atanjagala ajja kulabira ku TV. Ate tanjagala ate TV tagivaako. Era oluyimirako bwepa ng'akugamba obadde ku TV ya bugingo. Kati ate gwe togibaddeeko naawe ogibaddeeko ng'otudde ewaka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga otegere kye ŋŋamba. Nsaba Katonda akuwa ekisa n'amafuta nga by'okola omulabe w'abirabira mu kisenge, nga bw'abeera mu bantu abiwakanya naye nga bw'abeera mu kisenge akkiriza. Kitwale ekyo. Bakkiriza. Ngambira neeba nti bajja kukkiriza. Bajja kukkiriza. Nze najja. Sirina gye ndaga era sigenda kuddayo. Ndiddayo ng'ebiseera byange bituuse nga ngenzi eri oyo eyampita. Tebakulumya mutwe abakuwakanya. Bakkiriza nti obasinga. Slogani yange njiddemu gye nakopa ku bavubuka. You are better than them. You are better than them. Beekweka ne babiraba byonna. Babeera ku leediyo, babeera ku TV ate gwe ne bagamba totulinganga, togendangayo, tolabanga, naye nga bo babeerako. Era nebaza Mukama eyampa amafuta agatalina ntondo. Abalabe bange ebisukaali babiwonera ku leediyo zaffe. Abalabe bange ebirwadde babiwonera ku TV. N'olwekyo tutandise olw'okutaano lwa wiiki eno night prayer extra and special in its own kind. Era tugenda kubanga tujja kugaba n'ekigambo, essaala ejja kuba y'amaanyi, buli kimu kigenda kubeera fabulous in the mighty name of Jesus. Abayimbi bayinza obutagwayo bonna naye nga bengambye nti tutandise tunaafunangayoko night prayer. Abatayimba luli ne bayimba ku luno. Ate mulina okuyiga ne mujja wadde tooyimbe. Era ekimu ku bitugaana oluusi okwaniriza abayimbi, era kyekimu ku biŋŋaana ogenda okubuulira mu makanisa amalala. Oyagala kujja ng'olina kye weetaaga gye tuli kenkiddemu. Ekimu ku bitugaana oluusi okwaniriza abayimbi abamu, era kyekiŋŋaana ogenda okubuulira mu makanisa amalala.
abantu baagala kujja nga balina kye beetaaga. So ne bw'oba toli Kristo n'ayimba, be present for purposes of building a relationship. Abasumba bampita mu makanisa tebakulima nga bonna batukyawa. Bampita naye ne mbategeera nga tuli mu kiboozi tunyumya nga bo tibanjagala munaaka abantu be banjagala emusumba abantu bannange n'omala olinnye waffe abantu bakwagala kati bw'oba oyogera bwotyo gwe tumanye nti nze ndi mukutoola ndi omu ku bantu Katonda beewa ebirabo eby'amagezi bwe babanga abantu bomwe banjagala era bampulira ku radio ne TV n'abasanganga gye tusisinkana sijja kujja kukyala mu kanisa ya muntu nga yesi yanneetaaga ng'abantu be banneetaaga. Abantu bakwagala era bo ne mala mbagamba nti wakkiriza naye nga gwe gusoose okusisinkana tetuli ba mukwano. Njagala nnyo nezijja mu kanisa nga nyina ekyokwogerako nga sinatandika kubuulira nsooke mbabuulire engeri gye twasisinkanamu mbabuulire engeri gye nkutegeeramu naye okuyimirira ku kitundu ky'omuntu nga gwe gusoose temusisinkanangako ne munyumya tomanyi ebirowoozo bwe bifaanana bo nga balowooza nti bwe twe tunaabeera. So n'abayimbi n'abamu babafeera waliwo ababafeerera ku masimu abamu beefuula abasumba ba wano najja nga ze kuyimba nga bamuggyako ne ssente tewali buli lwowuliranga nga byonyumya biyingidde mu ssente manya nti eyo si house of prayer. Nshiddamu bambi waliwo omuyimbi yajja ku Sandeeri ng'alina n'abayimbi be beesibye bulungi costumes beetegeze bazze kuweereza mbu balina omusumba gwe baakolagana naye wano ne bawayo ne ssente ku masimu. Ekintu kyonna ky'owulira mu transaction omanye ekyo house of prayer tekiriimu. So namusaasira ne mbuuza atatumanyi nga naffe tetukumanyi ozimbira otya relationship ku ssimu kati ng'osobodde okujja lwaki tewajja n'omanya procedures okusinga okuba nti byonna babikolera ku ssimu. Buli wabeera abaana ba Katonda ne Setaani naye asaawo ababe. Much as there is an open door kati ne Setaani naye azizikawo abantu be n'akommunicatinga n'omuyimbi anze pastor gundi ngolo yetumye omu ku house of prayer oba administrator tabula kye yeeyita tubadde tukuulira ennyimba zo nga tugamba nti oba wandyetaaza okuyimba mu night prayer eriddako ne batandikirawo ku ssimu ne bakyatinga ekivaamu n'amusabayo kasente namugamba twakutadde ne ku program omuyimbi agenda okutuuka wano nga tetumumanyi nako essimu zalina tewali n'omu agirina wano. So muyige nti omwana w'omuntu Katonda yamwawula ku kiti nga bwe tubadde tugamba nti omuti guloka naye teguva mu kifo naye omwana w'omuntu baamuwa ebigere. Tambula buli kyoyagala va ku limooti tambula weetuukire.